era naye mwami ajjajjukire nti ndi musiraamu era abe musiraamu saagala kumukaluubiriza sikyusa ddiini tokyusa ndi musiraamu nakoowa ndi musiraamu era ajja kufa ndi musiraamu kati the fact nti mama wange yankuliza mu Catholic schools I went to Namugongo Girls then other schools I did not see the effect of changing the name ensi yonna nge mmanyi nga liizi okitegeera erinnya nze nalaba nga terina kyerizijjako naye nga ndi mukazi musiraamu era last year nabadde ku umra this year ngenda ku umra and next year I'm coming a hajjat I can't wait hai bambi mukama akikuteeremu next year wow ngenda kuba hajjat amen naye mukuva mu butongo okula nga tuwumbawumba kiki wali yagala okubeera I wanted to be a lawyer byagwerawo I wanted to be a lawyer but when I qualified when I went for my first degree buli muntu obeera ne talent yo mu kusoma academically buli ajja wano mpulira nga agamba ali academically strong yes I was academically strong you know that because you were there kati nyanguyirwa nnyo ebintu by'okubala n'okugatta gaana ebyemboozi awo olwatuuka ono n'agenda n'akola bw'ati that's why I didn't do history ebyo bisaabikola kati bwe ngenda okulaba subjects in law ng'emboozi yakunyumya lugero kati ng'ate ebyo binkaluubiriza ebintu byonna ebirimu okunyumya nga si kugatta na kubala binkaluubiriza so my first degree was I studied Bachelor of Commerce and I specialized in accounting so ndi mubazi wa bitabo omutendeke mubazi wa sente yeah that was my first degree my second degree nenkola Bachelor of Science in social work I specialized in mental health with a special interest in forensic science and pedophile ex-murderers and pedophiles then esawa eno ndi mukusoma nsoma masters in science public health tokowa sigenda kulekerawo Ssaabasajja ayagala abantu nga babanguse tomanya nnyinza okubeererawo nga nina ekifo ekinene kye ngenda okubeera omwami wali agadde afaana atya nga tusiibula abalabi bannange ensonga y'omwami oyo omwami ensonga esinga obukulu nga musiraamu nga si mugowanga ggwe atemye empale nedda nga musiraamu busiraamu oyo aba mutabliiki omwami nandiyagadde musiraamu ng'omwami alina eddiini ng'eddiini yagimanyi kyekisinga obukulu ate omwami ajje ng'akimanyi nti wadde nina ewange siwasa Katikkiro tatukkiriza afunye obuzibu tinganaffe twenyumirwa nnyo otuukawo n'onyumirwa n'osanyuka mu rehearsals nga mukola rehearsals nowa ng'onyonagala olaliizi okikubi okikategezanya akantu ako naye nange njagala akafoko kayimirire mu mukono bakampeemu kotogeza obufa bwa Nanyonja abaana bwe baatwalanga yabanga alaziiwe buno nga bukwata twalinanga that good competition ennungi yabeeranga healthy when you're ready we are yes we are oli welcome to yet another edition of Share with RKV. Mwebale mwena abali Denmark, abali Sweden, abali UK, abali USA. Mama ne bakadde amaluli mwayomba nnyo bakwano nsaba okwetonda mwena mbatumidde. Ensi yonna mwebale kubanga mulaba RKV. Sikitwala for granted and thank you for sharing and liking. Bajjukiza abanaffe aba Nova Natural Organics abateleza ensusu bwoba oli eyo ng'oyagala kulabika bulungi si kweruka obula kulabika bulungi to glow Nova gobolowoozaako bayina sunscreen bayina lotions hand lotions bayina moisturizers bayina shea butter ono shea butter njagala nnyo okuencouraginga abaami omukozesa awamu n'abaana omwana adda ku ssomero muteemu ka shea butter ate ne metro n'omugambe kuba abametro nabanyo okwesiga ebizigo by'abaana omugambe nti owange kano ka mwana ne babawa bya bulijjo bakutawe ekkebe eddala omwana lyataleese ate eryo lye balijjawo so omunnyonnyo omugambe nange omwana wange alina kwesiga kano ka shea butter but thank you so much for watching and thank you for appreciating messages on Ananzifuna. The feedback is superb. I don't take it for granted. Today with me is my little sister ono mukyala ansinga ebitiibwa alina bingi ddala naye ate nga nze mukulu we she's an actress mulimi Nachinku ate ekitiibwa kisinga okuba eky'amaanyi kyembaga nti asinga ebitiibwa ebinene mukungu wa Ssaabasajja Kabaka nga tatuula mu ssaza ly'eno wabula mu ssaza erya United Kingdom, right? And Ireland. Oh, okay. Bannange ebitiibwa nyinza obisobya kaba mwanjulira tuwa ebitiibwa byonna bimaleyo
ate tubenga tumanya ebimukwatako ne party yokuba nti nze mukulu we tujja gituuka keekyo. Hi sweet little sister. Hi darling. Looking beautiful. Thank you. Why tufisayo kalino jake Uganda? Amina. Bana. Nga nina okujja ku RKB. Oh, that means a lot to me. Very. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Saba mbulize ku balabi bange. Bannanga abalabi ba RKB mwenna. My big sister mwebale mbuwagira. Mbagala nnyo mwebale kubeerayo mwebale tuwuliriza mwebale kugobereranga channel eno mwebale jikuza. Amen. Erinnya lyange nze omumbejja omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Liz Ricketts Namutebi. Nga ntwala nyambako Ssaabasajja Kabaka okumufugirako ku ssaza lya United Kingdom ne Ireland. So eyo gye mpangaalira. Nga wano Uganda ndi mukyala mulimi, ndi mu real estate, UK ndi mukyala social worker, ndi musomesa w'abasawo, ndi mukyala running company ezirabirira abakadde, ate nga nze president wa Birmingham Uganda Investment Convention. Oh. We are not the new kid on the block anymore, but we are still the best kid on the block. Wow. Yeah. Say that again. We are the best kid on the block. Birmingham Uganda Investment Convention. Ebitibwa mubiwulidde. Simanyi na kumanyi omubiri gwonna ogujjawo ogwo. Kubanga ebitibwa bingi biteekwa bikumenya. Binzitowererako. Oh my God. Mumbejja. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Obukungu obutandika otya ate obuyingira ddi? Obukungu nali ndi mu UK kubanga ndi nnyo mu communities. Yes. I work with communities quite a lot. Nga bw'okimanyi I've lived in UK almost all my life. Nava wano nga ndi quite young. Obulamu bwange obwa teenagehood into adulthood mbumaze Bungereza. Kati mu kwagala okwegatta ku bannayuganda olwedde abali baweereza Kabaka nabanga nkola emirimu egitali gimu. Era ndowooza ndi wankizo nnyo nti mu myezi 3 okukolagana n'ebitongole bya Kabaka e Bulaaya Kabaka yankyusa ebifo emirundi 3. Yeah. Nafuna ekifo ekyasooka nali bana sikijjukira nawe bakiyita nali nga bw'ogamba chief mobilizer. Nenkibeeramu weeks 2. Kabaka n'asiima nampa obwami after 2 weeks. Wow, ng'okoze bulungi. Obwami nabubeerako omwami ye mukulu ali wansi wa parliament kubanga ow'ekitiibwa bw'owulira ow'eki aba minister. Then omukungu omukungu aba honorable MP yasinga yali wansi w'ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa aba minister. Then ffe tuli ba honorable members of parliament be bakungu. Then abaami ba Ssaabasajja Kabaka ne baddako ebitiibwa ne bigenda nga bikka. Kati nali ndi ku nnyonyi lwe naweza omwezi ku bwami nali ku bendo ly'e Birmingham ne Manchester. Mba ndi ku nnyonyi nzija Uganda Ssaabasajja Kabaka nga yasiimye. Ne baŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ofuuse mukungu. Si wa Birmingham, United Kingdom ne Ireland. Oh wow. Obukungu bwakusanga ku munyonyi. Obusukungu yabumpeera ku nnyonyi. N'ensiima Ssaabasajja naye nga ndowooza gyali mirimu. Nayagala nnyo okukola ne Buganda directly. Nejjukira tebakolayo application. Kabaka asiima busiimi n'ansiima. Tukuze tumanyi nti abakungu balina kuba bakulu mu myaka. Nedda omulembe omutebi gwajja n'abavubuka okukola ebintu ebisinga obungi. Gwe kati obukungu buno omulimu gyo gyalinga ki? Kati it's a whole government. Government ya Ssaabasajja Namba ekola mu buli department nga bw'oziraba wano. Kati nze ndi mu welfare n'okwewummuzaamu. Okwewummuzamu kyeki? Hospitality. Okwewummuzamu gwe buli w'owulira nti ebintu bya Ssaabasajja Kabaka birina kye byetagisa e Bulaaya nkulaakulana kwewummuzaamu baba bagamba nze. Ategeeza gwe. Omanyi abantu bawulira nti e Bulaaya tasuubira nti ennono zaffe mugenda nazo. Nnyo tuziyina nnyo. Tubeera ne sports days eza Buganda. Tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Nze ku mulundi guno nabadde ndi Greece era nagisimbudde ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Be nalese mu bendo bendeyo yange bagisimbudde mu London badduse. Ensi endala zonna zadduse. Abantu banaye baagala Obuganda. Abantu baagala Kabaka waabwe. Kyewuunyisa nnyo. But how do you keep up? Okumanya ebiri eno n'obikwasaganya n'eyo. Kati tuyina emikutu kwe tuli abantu abakufuga abatambulizako Ssaabasajja Kabaka emirimu egy'enjawulo. Then naffe eri tuyina emikutu gye twaggulawo. Kati tuyina omukutu gw'amasunsule UK. Bw'oba oyagala emboozi etali ya lugambo nga ntuufu
si bino nti gundi yabadde ku Facebook n'alowooza n'ayiya n'ateebereza emboozi efe Mmengo ge twandiyise agafe Mmengo tuyina omukutu gwaffe baguyita amasunsule UK tuyina n'emikutu emirala kati ife abakungu tuyina omukutu gw'abakungu olukikubanga mukama waffe atufuga eri abeera mwami wa Ssaabasajja Kabaka nga yatutwala kati oyo aba n'olukiiko lwe kati tuyina olukiiko lwaffe olwo kwe tutuula tumanya ddi waliyo enkiiko ddi waliyo ebikujjuko ddi Katikkiro ajja ddi emirimu giba mingi nnyo ate nga tugikola buli lunaku kati tuyina department endala mukama wange gye yankwasa nze nvunaanyizibwa ku kufuna emmere n'ebintu ebikalu okuva mu supermarket si zonna zi Sainsbury's Tesco's ne tunoonya abantu ba Ssaabasajja Kabaka nalwalira bweru siina bwetaavu ndi mu nju bw'omu abantu bakaddiwa ne ku mawanga ne tubalambulako ne tubawa ku bintu ne bakozesa n'omuntu ng'okoze shopping ebintu olaba binatera okwongera oku expiringa bankubira mu area yange n'embikima nengena nenambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne tubeewa ne babikozesa uko mulimu se gw'amaanyi nnyo naye Ssaabasajja ye mutono DOP otukoze enkuba bwete bwekoze omukisanga gw'amaanyi nnyo kyokka wano nga walungi wasufu kyokoli abadde DOP abadde anyumirwa kafirimu ng'alinga agamba tukolera ye obadde mu TV kati kankubuulire yanjukiza omusana nga talanveewo ng'anyumirwa ekifaananyi nga kikyalwana ekifaananyi kye batayagala kikwatako banango omusana gukyagamba DOP naye mpulira ng'egenze ya Allah genda eva wali kati ekifaananyi kisetinze dda tayagala kisataagane tayagala tujjawo takapozinze opozinze mugambye aleka agamba waakiri n'akasala sigenda kapozinga ngamba DOP neeyongere omwale kati bwe tutyo emirimu tugitambuza tukola emikolo egy'okutugatta awamu tuba ne Buganda Dinner every year Katikkiro yajja n'atulungamya tubenga twegatta nga bwe tuli mu Europe kati tukola tabamiruka wa Europe yasooka waffe kati every 2 years tujja genda in a different European country where we are going next year tukole omukolo ogwo tuba n'obukiiko obutuuza enkiiko ez'enjawulo tuzigendamu tuba n'ebintu tebiggwa tuba n'obutabo competition z'okusoma Oluganda abaana abazaaliddwa eri tuba ne sports sidde z'ebika ebintu bingi tuli government namba nga woogiraba wano it's just a replica abroad. It's interesting. Very. Kati mufuna orders from our king oba mwene ngeri gye mufuna. Tife tukola ebyaffe. Tufugibwa Katikkiro ng'ayambako Ssaabasajja Kabaka era ebikolebwa bifuluma mu parliament ya Buganda Mmengo. Minister waffe atuvunanyizibwako Minister Kawuki yavunaanyizibwa ku ffe ffenna abali abroad n'atuweereza bye tulina okukola era naddi nga Ssaabasajja Kabaka bw'abyagala. So we implement what has been decided in parliament here. Wow. Bwangu ki obukirimu omulimu ogwo? Bw'oba ekintu kyonna ky'okola okyagala tekikaluba. Kubanga jjukira ebintu bya Ssaabasajja Kabaka biba bya charity. Tetusasula musaala. Naye bw'oba okyagala ky'okola sijja nagamba nti Abaganda naye nze ndabye abantu abaagala Kabaka from all tribes era tukola nabo. Nalako n'Omusomaali mu parliament ya tubayina ab'engulu, tubayina abakyotala, tubayina omuntu ng'ayagala Obuganda tokalubizibwa. Kati nze mukama wange atuula London. Nze ntuula Birmingham. Over 200 kilometers away from where I live. Right. Tukola Zoom meetings naye bwe babawo omukolo nti batwetaaga nti Ssaabasajja abeereza Katikkiro deputy Katikkiro asooka tuvuga ne tugenda ne tubeerawo. Bajja okutusomesa ebintu bya Buganda nga bwe tulina obitegeera. Tuli mu muzannya Abaganda emirimu gikolebwa mingi nnyo. Tuba ne competitions eza Miss Buganda byonna tubikola emipiira gy'amasaza. Naye kati okubanga mwe mutambuza okubanga ofuna muntu emmere gena mwononekako n'agikima n'ogitambuza mu bantu abalala bonna. So when do you get time for your jobs? Kati wabaawo ndowooza kye tuyita coincidence mu buli nsonga. Kati nze level gye ndiko ey'emirimu gyange nkolera waka. Which means I can stay home. Abantu abayina emmere egenda okwononeka ne bagindeetera oba ne bwebanga teneetera kuwononeka naye nga waguze nnyingi bw'olina omutima ogugaba abamu bagenda bugenzi mu supermarket n'atushoppingira. You deliver at my house. When I have time I can collect. Kati ate oluusi ogenda okuba ng'ompa emmere ng'omuntu gwakusula kumpi gwe ŋŋenda ogiwa okitegeera ne nkugamba nti ginderivaringire wali
okitegeera kati ebintu abantu bangwirwa abantu people do a lot of charity work with the kingdom ba Buganda bonna oba bannayuganda abantu ba Kabaka because buli muntu yenna mu nsi kabe muzungu muntu wa Ssaabasajja Kabaka kati omuntu yenna tutandikira of course kuba tukwatako and the culture the fact nti bali abazungu culture yaabwe endala okonkona ku lugiro omuntu omwemmere si kyangu sina kya bulijjo kati tuwa abo naddala nti ava Uganda oba wa tribe kyoba wa tribe abantu babeere Uganda ne bagwa eddalu so many people balina stress mental health so netugenda nga netubalambula netutwala ebintu ate ze siza mwe sinyangu naddala mukubala mu bintu nga working with each other buli omu ali ku lulwe temufuna okusomoozebwa tukufuna naye olemerako kati Ruth nyinza okukubira nga toli muntu w'abantu kati nemmala nenkugamba nti kati ngenda kujjanga professional nenkunyonyola nti ndi social worker nina special interest in mental health mbadde nsaba nzije njogereko naawe kawalekayo abaana oba bayina wano nti balika ti oluusi nze ngenda e Uganda kanzije tunyumyemu oyinza okuntuma nendaba ku baana teri muzadde atayagala muntu agenda kulaba mwana we kati awo emboozi nejja ate I'm quite bubbly nyangu okuba mukwano gw'abantu wadde ndiwawo okukola emikwano naye I'm easy to get along with. Kino kijja olw'okuba omulimu gw'okola social worker personality onze ng'omuntu ekizibu nnyo okunteeka abantu after 5 minutes nemba nga siri comfortable kati mwe ng'abakungu ba Ssaabasajja Kabaka kusoomoza waki ku misinga okusanga e Bulaaya meeting times oluusi zitusoomooza nti abantu bakola round the clock and these are different times oluusi musobola okuba muli meeting omulala ategeka agenda mu theatre kulongoosa mulwadde tajja kuteesa tho ajja kuba awulira kati n'ogenda okwesanga nti information decision tezibeera conclusive at that particular meeting kati n'ebintu ebirala nti oluusi tetubeera mu areas ezimu mukola emikolo mulina okutambula distances nga mpanvu oluusi tufuna abagenyi nga baliwo ennaku you want to very be there ate oluusi netuba tusavinga nga bwe twandyagadde kubanga ebyewaffe tebiringa bya wano nti omugenyi omufunye omutadde esseguku gwogenza okoza ebibyo mulina obbawerekera okulya mulina obbabugiriza bagenze mu shopping oluusi baagala kulambulako naye nga bintu birungi owulira emirembe bw'obanga oli in reach n'abantu ba Ssaabasajja owulira emirembe naffe stress ey'okuba nti tuli ku mawanga etuggwako ate kati mumwafunako n'omukisa okuba nti mubaddeko e Buganda mukulire mu Buganda mukuze waliwo ebyo ekirungo ekyo kyemufuna mwenga Abaganda kati nze nina fundamental attachment back home kubanga nava wano nga ntegeera so I appreciate what is back home kati waliwo abaana bazaaliddwe mwabakungu mukoze mutya okukola nga mwinstiringa mu baana abo mmwe kyemulaba nti kyankizo kye babadde bafuna kati tulina ku kakiiko kwaffe kuliko omuto munnaabwe tulinako omukungu bamuyita mukungu Beeka youth muto tannataaninga 30 kati ate nga naye olaba nti aba ategeera obwongo bwabwe tube kati Katikkiro olwazze twalina olunaku lulambaga tuwuliriza baana bye bakoze bye baagala tuba handling tutya balowooza parenting yandibadde etya nga balina projects zaabwe nnyingi z'amaanyi okusoma okwegatta tuba instiringa mu values ya coming together okwegatta okubeera awamu okukolera awamu it's very very fundamental obumwe nti bannayuganda tusobola okubako olunaku lwetukaba tuli together okitegeera community gatherings community projects so bibaawo nga bintu bituyamba ate abaana olaba okwagala Buganda kuno nze bwe mba nkiyina mu nze ng'omuntu kizibu obutakinstiringa mu baana babeera wange waka kati gwe abaana bange wali obalabyeko abaana bange bafukamira ate mu Luganda beetagana kuyita omugenyi bw'atuuka omugenyi bw'atuuka luba Luganda ng'oluzungu ojja ddusokomera ng'oli eri naye wano oba wafukamidde era dde abaana bange bonna bamumanyi era dde nnyabo neyanziza nnyabo webale kujja tukyalira nnyabo kubanga nze ndi proud wa gye nava I was not lost in transition nze nejjukiza nti nava wano nkoze okulaba nti Uganda ne Buganda njigattako ettaffaali abaana bange tebakisobola kubulira awo
nekati kiva kukiba n'abazadde abamu abaana abo okubulira mu makkati awo they're not proud of their culture oba just ensi ebatwala supiri bintu biba bingi lack of self-confidence is the best killer in the world omuntu nga Ruth tewekkiririzaamu nti gwe Ruth Kalibbala tosobola buli lunaku kujja n'otugamba Ruth Kalibbala bwanika. If you're not proud of being the Mchiga you are, you will never tell us you were Mchiga. Kati ebintu ebyo ebitono oluusi biva ku ngozi. Omuntu akuzadde ewaka azaakulye akujjukiza nti Ruusi olina lubega omuganda oyina ekika emipiira gy'abaka bwe gibaayo yes togenze aje ebintu ebyo ebitono ebikwata akinga ne bikuwa sense of belonging kasita ova awantu nga sense of belonging ogina kubanga tumisinga bye tumanyi and it doesn't mean nti omuzadde we yali omutuufu naye bye twakula tumanyi bye tuyigiriza bye tulaba okitegeera kati so wanawaka woovudde muzadde oba sina Buganda bwokka bwaba yali tayagala gyava tagenda kunyumiza birungi biri gyova tagenda bikujjukiza tagenda gula kiiti nga waliyo emisinde gya fisitula ne bwaba tadduka tagenda kuga nti kabaka wuli ali wali tugende tulabe tagenda kikola ate ng'olaba abantu bano abazaala ab'ennono nze kati ndi Muganda siriiko kabubuuza nti oba ndi mixed ndi 311 Muganda siri mugoowa naye nze ne bwe twalabanga oyo nyimba kabamba igulu gaayita oyina olutiko bwe lukuyitamu kubanga abantu abo bazaale nga bannona ate baliko amaanyi g'otategeera era woolaba oba olabye wa Busoga oba olabye waawa oyina bw'osanyuka nze namukwano gwange Musoga yampaako okuwa Busoga ne njogera naye ku ssimu alla nali nfudde namugamba namukwano gwange bano bamuyitaliizi kamukuwa omubuuzeko kabaka yambuuzaako we Busoga ku ssimu bannangwa n'aba amatuko olwo saana abasaaya Saabasajja agogedde mungoogana mukwano gwange ali America eyo bamuyita Malole Hadija kubanga ye mumbejja we Busoga kati it's so easy to speak to him and they are around the same age yali amukubirawo nga tulina ina maama kwetsa kinnyonnyola nawulira nga nowe waffe njogedde naye noweberi nga njogedde naye bazalibwa n'endira bbiri I don't know naye nze yali abalinaanyeeko Ruusi bayina bakuyisaamu empewo bakuyisaamu empewo gy'otategeera obukulu bwe baliko olaba olina na Katikkiro n'olwejjenjawulo si kabaka kati Katikkiro nze mba mulinaanye bwe nti mukadde muvuganako e Bulaaya nga ndi ku convoy nga yali emabega wano nga nze muvuga mba sissa bwe nti nga sissa kabaka webweru naye g'omanyi nti famire yange yonna ekyo ekinyumya paka bagala nakikuba mu katabo navuga ku Katikkiro ate mulinaana ate namukyalira mu office ne bandaba mu bifaananyi nasivyo nokisaako navuga Katikkiro ne mwaniriza ku train ne muzinira n'amazina amaganda naye olwokubanga olw'ekifo kyendimu mbeera interested nnyo okubeera around wali nga zze naye gw'omanyi nti Seebaka kibalagenda okubuuza ti obunkenke obubaawo nzuukuka 10 bwe baŋŋamba nti tusimbula 3 emmotoka ne bwe mba nga sinze ngenda omuvuga directly emmotoka eyange eba epakinze ku wotero kweji nga n'enzigi zonna nzigudde omukulu bw'awunyirwamu kaatayagala ndeka omukulu alina okuba nga buli kimu yasiimye busiimi kakati jjukira ebintu bya kingdom birimu ennono and the fact nti ndi mu kiiseeri nina okuba nga nina protocols engoberera ennyambala mukama wange oyo tandabangako mu mpale sisobola bwe mba naakola emirimu gy'emmengo nina okuba n'eggomesi zange nga zeetegese wali nina okuba n'ebiteteyi byange ebiwanvu ebikkirira nina ng'oli decent bulungi okyeteekamu oba bakugamba by'olina okukola tebasobola kugamba nti yambala bw'oti naye olaba abantu bonna abatufuga emmengo wali olabye yayingirayo n'empale so kati gwe ate oba okoze otya ekintu oba tokyagadde bulungi ndi mukyala musiraamu empale tuziba tuzibiseeko okukaaya kakati oba okoze otya oba tokoze bulungi just respect of yourself and the culture you come from mpale wano mu Buganda si kintu kyaffe so nti ensi ekuze kabaka ow'omulembe omutebi mulala naye era olina okwejjukiza ezo ennaku ziba nto neeba wiiki nenne neetegeka nemba mu budde emmotoka nengitegeka amazzi mu sinaaka wipes enkalu eziri dry kati bwakugambirawo ti olina kukenneesiimuuza mu ngalo ng'akutte mu kyatayagadde ng'oyimirira
mukulu bamuyimiriza ku kkubo namusobola omuvuga nze olina kubanga oli stede katonda yanyamba sinywa mwenge naye mba stede kati waliwo bwanyumya emboozi ng'owulira ekunyumira ng'oyagala giddamu nejjukiza neŋŋaliiza omukulu wanyumira ng'oddamu emboozi y'omukulu sinti tebakukkiriza protocol y'aba royals omulangira oba omumbejja kubanga oluusi manyi okuvugiriza n'omulangira Jjunju siina mutandikira mboozi nziramu mboozi gyanyumiriza yayina okunyumiza emboozi oba okubuuza n'oddamu kati nsaasira nze yanyumirwa nyo emboozi gukulema entiisa gy'oba nayo Ruth osirika kubanga nze mba nvuga nga ndi bwe nti mama mpulira njagala mbakwatire vidiyo mbateeke ku Facebook live ti omukulu nze mwina naye nga for security sikkirizibwa ate munange bali so relaxed and chilled ndowooza because power comes with fear ndowooza nabo bakimanyi nti ebitiibwa byabwe tubitya babeera so relaxed omuwa ebyokulya bino andijukira wabeerawo ko era waliwo protocol eyitwamu ku byokulya by'abakulu bonna wabaawo ababitestinga ababivunaanyizibwako gonna alikoze okwo ate kati gwani yakuscrutinizing njagala kutestinga ani yakuscrutinizing babaawo abali near them kati nze nsobola okuba nga nze ndi side eno ey'abategesi nga nze mbivunaanyizibwako naye banaawe eyaggiddeko okitegeera because bantu bakitiibwa kubanga ne president eyo gye bayina abo abantu bonna bonna abo abakulu baba n'ebyo bintu waliwo okubagana okwaliwo okw'amaanyi ennyo nga kuli eyo Bulaaya Ssaabasajja Kabaka mwakikwasaganya mutya kati Ruth olaba social media eno eriko akatundu katono nnyo ewaawaala nnyo naye abantu abali ku social media abakola ebintu ebyo tebaweza na lubatu tebaluweza kati gwe mu bwongo obwo nga tetwogedde mannya owezaayo abataano b'omanyi abaali bawalampa Kabaka ng'oggyeko oyo omu gw'omanyi kati omuntu oyo yali omu n'atwesibako n'atwefuga n'atulemerako wali omulabyeko konvoyi ya Kabaka wali omulabyeko Emmengo nze nabanga ne projects ze nakolanga ku CBS kale bwe nsamwasama osobola okumpa okutwa eddakiika abantu bangi bandabye mu bintu bya Ssaabasajja Kabaka ku bintu eby'amaanyi naye Katikkiro ajja n'atuzaamu amaanyi naye era bw'okiwuliriza naawe okiraba this person taweza na 1% and he's very very destructive and disruptive. And when you really love your king, obirowoozaako kubanga kati gwe bw'otugamba nti nno Katikkiro talina tutuma ng'okuva Obuganda lwe baaliwo Katikkiro ffe yatutuma Kabaka tatutumangako directly ayita mu gwe yalonze atutume tokiraba nti oba olwanyisa Obuganda gwe kennyini atugamba ebyo kati ani aba atutuma batume gwe Ruth bulijjo atuma gwe nedda disruptive behavior naye nga government zonna ne central government ebayina babaawo ne batawaanya kati essaawa eno byalagawa kubanga ku bye yali ayagala bikyuke tewali kyakyuka era mbadde nninze gombuulize gwe walabayo tewali kyakyuka mwandibadde mu birabo eno kubanga ewaffe bwerufu buyitirivu mwandibadde muga nti kino kikyuse nekiri naye baba bagezaako okutaataganya nsi kati gwe ng'omukungu wa Ssaabasajja biki by'otolina kukola waliwo okukugira okumwina we buli mulimu gwonna gubamu protocols gubamu policies and procedures kati ng'omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ona personal value nina okuweesa Kabaka ekitiibwa buli kyenkola my first number one question kino kiweesa Ssaabasajja ekitiibwa kubanga buli wemba ntudde mba situddeewo nga nze mba mukungu wa Ssaabasajja Kabaka ne bwe bamanyumiddwa nnyo sisobola kukuba kakule nempanika n'okugulu mukungu wa Kabaka ayawuza kiba tekimuweeseza kitiibwa ate tekizibu nnyo okuba ku mukolo ne batanyanjula baba banyanjudde nti omukungu wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza ly'e Bungereza ne Ireland gwe kennyini olina okukola n'ebyo ebimpeesa famire mweva ekitiibwa bye nnyongerezaako n'ensoosowaza naye ng'emirimu gyange gisinga obukulu era naawe egikwatako z'ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ekuli okukuuma Namulondo okukumira Ssaabasajja mu ntebe endala sizijjukira on top of my head naye ensonga ziri 5 Ssemasonga and togetherness so tutuvanga
ensonga ezo kwe tutambuliza buli kintu omukungu ne mulamu wange bamukungu kati nga gwe nawasa omwami wange kati omwami wange alina obuzibu ti engeri gyendi omumbejja aba nekukuutirizaako tampasa wadde nga tannalabika okwekuutizako kyeki omumbejja omukopi aba teyamuwasa aba yamwekukuutirizaako yamuliraana kati ajja yenna manya omwami ajja ng'omanya togenda kuwasa kubanga nze ndi ssebe ewaka wange ne bwe tubandibadde mumbejja ate ejjukira ndi mukungu era mba ssebo mba ssebo oyogedde amanya gonagoda nga gatandika nogera rickets oli muzungu siri muzungu naye ndi rickets kati omanye ebitabo ebitukuvu bitugamba olina okuba omugezigezi ng'omwana w'obusota you have to be like a serpent kalaba kati ensi zino zonna zirimu okusosola naffe wano mu Uganda nze siri musosoze ng'omuntu naye mu Uganda twesosola we have 52 local languages naye 52 ng'ozitadde ne wali ebbali nti zo twesosola laba ku mudinka wano ani abalesi ani abagambye okubeera okumpi naffe so tugenda tusosola abantu ab'enjawulo obusosoze bubaawo kati nze bwe nava wano ne ŋŋenda ebuzungu namanya nti obusosoze bujja kunkwata kati nenfuna erinnya ezzungu ndifuna ntya oswearinga affidavit no registering n'ogamba nti nze sikyali gundi nze gundi naye nze eryannamu tebisaalivaako naye nafuuka rickets ndi muzungu kati lwaki kintu ekyo kunze kyali kyankizo nnyo nti bwe mba njogera oluzungu nga tondabye tosobola kulowooza nti ndi muddugavu kati bwe mba kitegeeza bwe nkola interview y'omulimu ne Sharon Stacy ne Beatrice White ne Elizabeth Ricketts bwe tusaba omulimu ku ssimu oba tomanyi ndi wakala ki omala kutuuka wano mu shortlisting obusosoze mba mbuyiseeko ate nkukakasa bwe nkutuukako n'enjogera oba ogenda gumpa kakati awo nemba nga erinnya lyange terindimitinga wantu wonna so I had to be as that smart kati second thing nina companies ezirabirira abakadde kati Ruth njagala tukyuse ekintu wano common sense oli wano olina company erabirira abakadde okutta receptionist omuzungu omutadde ku reception weyo omukadde w'emyaka 9 akubye ayagala omulabirire bagenda kwatagana nedda kakati nze mu company yange buli akwata essimu yange yenna muzungu mwabakola ene mabega musobola okuba abadduga naye buli ankwatira essimu muzungu kubanga agenda okuba essimu muzungu kati ekintu ekyokubiri ebikwata ku bannannyini ma company biba public information ongugulinga bugugulinzi n'osoma amannya gange wensula byenkola biki bwongugulinga gwe Ruth wano ng'oyagala muntu analabirira maama wo bw'oyagala afumbire akatoko oluusi akatiko oluusi amufumbire oluwombo oyinza okutwala Sharon White nedda mwagaza ate naawe byayogerako tabitegeera ojja mutuma nti engireete enkenene nga tazimanyi kakati wali bwe basoma nga bagamba Elizabeth Ricketts she's one of us the director is one of us I spoke with her she's one of us nga nze nkuyitako gokyali mu kwegulumiza wali nti Ruth Kalibala bwanika nga nze no bakasitoma banzita nga ndi Elizabeth Ricketts kino wavaino ng'okimanyi oba wootuuka namala kuyingira system and the fact nti system nagiberamu nga ndi ku managerial level nga ndaba okulwana kwe tuyitamu so nenfuuka muzungu abantu abasinga balowooza it's so hard oba we believe it's so hard kati langa bw'okyogereko okusola kungi okukolawo business eyiyo omwana omuddugavu omunnauganda wa mu nsi ki mu UK kati ngaeyo gy'oli wolina ezisona businesses z'okulabira abakadde okuba nti nno oli social worker mwangu ki bwafuna kati ekisookera ddala bw'ova wano olina okukkiriza nti eno ensi eyaffe eri mabega ku nsi y'abazungu you have to go back to school if you don't want to go back to school ogenda kubanga okola emirimu egisookerwako sijja giyita gya wansi kubanga omulimu gwonna oguleeta ssente guba mulimu olina okubanga oguzeyoko n'osomako kubanga first of all there is kyetuyita adaptation stage Ruth wali ompuliddeko e Bulaaya nga njogera oluzungu tosobola kuwulira luzungu lwange nga toludde nange endooza muzungu enjogera naye era ebiseera ebisinga abantu abasinga tebategeera
obwedda ndi munju omwo nga njogera ku ssimu bemba tetudde nabo ku dining baŋŋambye tetutegeddeemu n'eki naye ng'ate nze mbadde mpulira nga ndi so normal. Kati olina adaptation phase eyo gy'oyitamu oddire oluzungu lwa wano otandika okuwulira olwaffe budde so tosobola kuva eno ne bwoba ng'obadde dokita ojja oyogere n'omulwadde w'e Bungereza mutegeeragane. Bakubuuza n'okubuuza are you speaking English? Is that English you talking? Nga si luzungu nga yawulira nga gwe ayogera oba Punjabi nga tamanyi lwaki toyogedde mu luzungu. So eyo olina okuddayo n'osoma. So omulimu gwonna gw'otandikirako osobola okuba ng'otandise ng'oyera olongoosa tooyi mu bakadde mmwe bano aba banaaza naye you've got to go back to school. Bw'obanga pulaani yo yeeyo abantu ab'omajja n'agamba nze nkuŋŋaanyayo ze nkuŋŋaanya ŋŋenda myaka ena n'agamba nze nafuluma naye nze ebigendererwa byange byali biwanvuko kyova olaba nga bikyankwatiddeyo. Gwe ebigendererwa byali biwanvuko byali long term tebyali bya myaka ebiri. Kati nga nina okusoma so I went back to school. I got my first degree. Nesooka nenfuna certificates ezo ezisooka nemba nga nkola nga naye ndi ku level ya wagguluko. I went back to school myaka esatu nenkosoma mu University of Central England nenfuna degree mu social work nenjongerezako with a speciality in mental health. And it is in forensic mental health. What is that? Forensic mental health obukugu bwange buli mu bakwata abaana ba pedophiles n'abatta abantu. I enjoy those people. Why do you enjoy that? Because they are humans balina obuzibu. Kati nze awo we nakuguka gwe ŋŋamba nti oyo yakutta omwana mba ku saidi yaabwe mpolereza abo nkola reports ezigenda mu kooti nenkukakasa nti yakikola tategeera nendaba nti ali ku ddagala eryo nendaba nti amusobola mu rehabilitating and coming back into society okitegeera naye nga kiba kizibu emyaka giba mingi then n'abatta abantu omulimu ogwo toddayo akolusi n'ogaa nti naye oba nasazeewo bubi. Olw'okubanga natendekebwa nakitegeera nti ebizibu bino I lost a breath about 3 years ago to mob justice, wrong mistaken identity mob justice. Nkitegeera obulumi mbumanyi obw'okubeera ku saidi eruzinze naye ate kyetwerabira omuntu oli eyakoze ekintu ekyo tetumutunulako. Ruth, okimanyi nti omuntu oyo alina maama we. Maama we yasanyuse ng'omwana we assa omuntu obanga akutta omuntu. Okimanyi nti omuntu oyo sometimes aba n'abaana. Are they happy? Those kids are traumatized. And it mukwano komawo wano. Komawo. Babeera ne balina trauma bafuna entiisa ey'omubiri ey'omusaayi ne babeera nga bagenda kubeera jeopardizing community bagenda kubanga tebaagalwa bagenda kubeera picked on. Ruth, osobola okukkiriza omwana wawasa omwana nga kitaawe yatta omuntu obanga yakwata omuntu kati tutunuulira ono afiiriddwa naye aba asigazza ekitiibwa kye ng'omuntu. Kati nga sinaba na kutandika kutunuulira mulwadde wange njagala otunuulire famire y'omulwadde wange efudde. Abaana they have lost their futures. The wife has lost all she has. Omwami amufiiriddwa oba ali luzira oba akoze atya. The relatives are dead. Mama w'omuntu ono afudde ne ku kyalo teri ayagala namusemberera. Kati nze abo bempisa mu mbeera eyo. Nga ntandikira ku mulwadde ono omulwadde wange. Accept nti yakutte naye tukkiriza nti yakutte omuntu era ne mubuuza lwaki wakutte. Naŋŋamba nti omanyi waliwo ababeera ŋŋamba nina kikwano kyange muno mu mutwe kyaŋŋambye akaana akakwate kakulu keefuula kato ako keekako kennyini. Kati ate bano abatta abantu baba ne story oli akunyumiza naga nti oyo maama wange omulaba oyo yaŋŋamba njoze ebintu nenga ne bwe buli baddi ngenda mufumita ekiso namugera yeebase ne mufumita nenfumita ne kibba kye kitaata kye nemmala okubafumita bombi sister wange najja ku polisi ye yapita polisi n'entwala naye wenfulumira wano mukwano ngenda mulagako. Kati awo nga mmanyi oyo akyali muyi nga twongera eddagala. Traumatizing. Nati natendekebwa. Oh my God. Natendekebwa. They are the most interesting people and they are the most genuine people. Yeah. Wow. Kati eyo side kati okiraba nti wane Uganda aba abantu tebatunulwako
kasita oli bamukwata ne bamutwala eruzira ffe kati bw'abeera eruzira tusindika abasawo abalala psychiatric doctors ne bamwasesinga ne bagamba yabadde tategeera ondekiriwo weebali naye the fact nti culture yaffe tekkiriza buguba ddalu ne bwe baba abatono naye mu culture yaffe ekintu obugubwa eddalu mental health tetukyacknowledginga tutandise butandise katini mental health and the fact that the government hasn't got money to allocate to such things tewaliwo buyambi bumala abantu balowooza nti omulalo alina kuba mayinja nakyo omulalo alina kuba mayinja omulalo abeerako ebyewaabwe ali obsessed n'ebintu wala gibiki mental health is a real problem and mental health is as simple as infiridwa ndi depressed that is mental health already banchaye yeah and people cope differently okitegeera kulabira abantu bano mu covid ng'emirimu giweddewo people cope differently abantu bava mu covid nga bafudde nga tafudde covid naye depression these things kill kubanga akakawuka kaba kalya bwongo so kati obukugu bwangaawo academically we buli ate social work kigenda mu yo social work naye I specialized in mental health with a special interest in pedophiles and ex-murderers. Yeah. Abantu abasinga abayogera mu social work bajogera kugamba nti batujjako abaana baffe nti kokubira essimu najja nagamba omwana muyise wenu oyekatwala abaana abantu batulebolinga kutukyayisa naye Ruth we tutwalira abaana ndali ntutte ku baana kubanga nakolako mu that department briefly nali nkola ku adults naye nalina okutwala abaana kati ensonga ebaawo Ruth omwana agenda ku ssomero nga ddugala omwana agenda ku ssomero ng'alya nnyo nga kiraga yavudde waka nga talidde and these things teacher akugamba bateacher ogwo mulimu gwabwe nga tebannatugamba bakugamba mami w'omwana jangu twogere nawe omwana ono ajja enjala emuluma omwana ajja ddugala kati if you sent nina obuzibu n'omwami antawanya naye abakyala abasinga they conceal these problems tuba tetulina bwe tukuyamba further than that omukulu w'essomero singa omwana oyo abaddugala a number of times fene tukipikinga apo omukulu w'essomero aba mu buzibu so omukulu w'essomero bwakugamba nga towulira oba omwana najja nga alina bruises tuba ne finger marks omwana wo okuba ne maaka bwetyo aba yabadde ki waliwo yamukutte bw'atyo omwana okuba nga akaaba omwana okuba nga asalukinga all the time omwana okuba nga alina obusungu bwe tutamanyi gye buva asinapinga obadde yogera naye n'aboggola kamubeere waka those are simple signs omwana bayinza okuba bamurepinga omwana alina okuba bamuyitamu inappropriate behavior omwana ateeka okuba alina kyayitamu abaana teboogera oluusi batya naye omubiri gwe n'empisa ze zitera okwogera kati bwe nzija n'enkutuukako bwe bampita ku ssomero waliwo bye tutasobola kuteesaako omwana bw'agamba nti bankutte oba alimba oba kituufu bayita poliisi ne bayita nze nga gwe tebannakuyita ate ndi social worker nze nvunaanyizibwa ku mwana owa poliisi talina gye yatwala mwana nze ntwala omwana kati gwe ogenda okutunyonyola nti tekyabaddewo ng'omwana tumuyina mu kasitode yaffe okitegeera kubanga oluusi bibaawo ne babitugamba abaana ne bafa abaana ne bafa abaana balimba nakyo tukimanyi bati bw'oba tulina kye wakoze era tujja kakasa nti tekiriiwo naye ffe tumala omwana mumutwala kati when I come home as a social worker nja kukebera obuliri bw'abaana nkugambe Ruth kabada z'emmere ziriwa tetulina kati ng'omwana oddala oba omulabirira tugulayo za lunaku omwana oba omulabirira ng'omugulayo bya lunaku jjukira buli mwana mbadde nagamba wa queen buli mwana wa king bw'omuzaala bakuwa omusolo gw'omwana child benefit lwaki emmere y'omwana egulibwa bulimu nga tukusasula buli wiiki ku ssente z'omwana okitegeera so kati nze nkebera obuliri bw'omwana nsobola n'okukebera obubwo neŋŋamba omwana ndage empale ze andage engoye ze ne mubuuza gwe wano musula muno banaggwe ebintu by'obiteekawa nengena mfumbiro nekebera ekinabiro nenkola report okimanyi nti wamanya okusinga ne poliisi poliisi era ebeera ewuliriza nze kati awo wennyini kati nze abaana be najja awaka omwana bano abakolayo bano abasookerwako yamuwandiikira mu ngalo ng'afuluma n'amugamba save me please ekyo tekyongerwako oli yafuluma ng'akubira social services nti ku address weti kuliko omuwala mwana mutalinga 10 mbadde nfuluma mu ngalo awandiisemu save me please ogenda okutuuka nga arranged marriage omwana bamujja mu nsi ezirabira abaana
nentuuka nze natuuka nayinamu omulwadde omukulu nga mbuuza ebyomulwadde nga mmala omubifuna nga mbitegeera nga mbagamba njagala kulaba buli ali mu nju muno nga baluyita luto olukwesikwesi nga nsooka nambula ebisenge byonna nga nambula kabada nga mbagamba buli ali mu nju muno ajje wano ng'omuwala bamukweka nga mbagamba nina omulala gwe nalabye yebisa akakaaya nga saamulabye ne mbagamba mumuleete bwe muba temumulese kitegeeza mulina kye munnimba ne mbaggyako amannya gonna kati buli nnyumba gye nnyingira mba nyambadde ebbaagi yange naye ebbaagi yange ebeerako alamu kubako alamu ya poliisi n'eyabakama bange nsobola okuyingira ng'oli mutemu n'onteeka anda n'ompamba kati nze tuba tunyumya wano bbaagi yange emangi kutte bwe nti nga nnyumya naawe kati nze nga nnyiga batoni gye nnina okunyiga eyogera wa wendi batandika n'okuwuliriza emboozi yange naawe okitegeera poliisi nejja naye ne helicopter zayina okujja bali nga bakambwe naye nga nze bwe mba ngambye nti omwana mutwala poliisi tesobola kuwoteyo ewuliriza kyenjogedde n'oluggi tulumenya naye omwana oyo mba mututte lwa nsonga nti ndabye nti ewaka wali unsafe for them naye tumuzza bwe tukugamba nti Ruth jangu tukuyigiriza okuparentinga n'ojja tukusomesa oba myezi 6 oba mwaka omwana ne tumuzza so ng'obagamba nti bajo gigize bawulire bunyomyi eri yonna mu ddakiika nga 5 baba bantuuseeko omwana nga bamugjayo naye mukuntuukakaawo poliisi mmotoka za poliisi kubako n'eza fire nezembwa simanyi ziba zigenda kuzikiza oba muliro oba luyi simanyi baba bamanyi ndi mu danger and they cannot just underestimate the danger I'm in kati nga bajja nga banzize ebbali nga bagamba oyagala tukole kingamba gambo n'omwana simuleka n'oli omukadde gwe tulabirira simuleka ngenda muteeka mu place of safety paka ebirala nga tubitegedde leero saagala kutegeera bambi omwana ng'omwana mujjayo nga muteeka mu place of safety kati awo aba asobola okutunyonnyola nga mubuuza kiki nti banzije ewaffe arranged marriage bangamba nzize kukyala kati banfumbiza kati ate oyo tuba tetugenda mumuzza nga tumubuuza oyagala ki bw'agamba nti ayagala kuddayo mu nsi ye gavumenti esasulira tiketi ne tumuzzaayo bw'aba tayagala nga tumuwa refugee just like that domestic violence tekijja kuba nti ekipapula kikomye leero but abeera protected under refugee n'ayita mu routes ziba available ziri different kati abantu bo bagamba tutwala abaana naye teboogera lwaki tutwala abaana tugenda okutwala omwana Ruth nga wabeera warned nga twajja waka ne tusupervisinga n'olemu okukyusa kubanga tukuwa recommendations kusomezebwa kikosanga mu mulimu gwogwo mu community mwenkolera mwembeera ey'abantu baffe wesanga nti abantu they keep away so many conversations kubanga wooli tebanjawula nga ndi ku mulimu kuliiza zze mu community yange okitegeera ne wesanga nti sometimes even a friend may not want me in their house simply because they don't know what I may pick on. Naye bwe mba nze kukyalira manze kukyalira. Naye yali baddenza ali kutidde. I wear my professional hat when I'm at work. Ne bwoba olukakubye. Bwe mba nze kukyalira manze kukyalira. And the fact that I appreciate where I come from, the parenting from where I come from is completely different from the parenting that I learned from school. So mbeera ntegeera. Kati waliwo kino ekira kyo nzija mu bino bino batugamba the intro you gave us okuba nti walugwe CEO wa Uganda Birmingham Investment Convention yes. Kyokka no influencer waali ne uli ayambadde intanse gwatandise okujibanga pedijjukira Birmingham Uganda Investment Convention olwo ene jadi mu picture as in ogirowoozaako otya? Okay, I've had different companies over the years. Ndwawo okuggalawo company naye ndowooza I think I closed only one. Naliriza ni Uganda wano at one point. Ojjukira nti nalina amaduuka agasuubuza obuviiri nga nina agasuubuza gomesi at a very very tender age. I don't think I even owned a gomas by then. It was below I made 20. What? Yeah, I was not 20 by then. Yeah. Wakula mangu. Nakula mangu. Nenyambala wajirabanga. Ne size, I was quite young. And I was already traveling. So amaduuka gonenga vako ransonga and management became hectic and ne ntandika okugaleetinga out. Naye ekiseera kyatuuka nabyo ne mbikowa ne ngatunda goodwill ne ngavaako. So agamaduka agalina wano naye ng'oli Bulaaya. Jjukira era nga nkolera Bulaaya ne nzira, nkolera Bulaaya ne nzira. So it became hectic ne nkivaako. Then when nagenda e Bulaaya, my main purpose was to make sure at least buli gwe nninako Uganda mutwalirayo omwana ebweru. Okitegeera?
I wanted everybody to be empowered, not to be handed envelopes. Nayagala abantu bange babye b'amaanyi. Otomwa kyennyanja. Njagala mutwala ku nnyanja yeerobere. So I tried. Abantu nga bwe batuzaala, abantu abasinga nafuba ne mbatwalirayo omwana omu oba babiri. Yes, baganda bange abasinga I tried. And kubanga I wanted to be at the same level with so many people. Kati then ekintu ekirala kyali kyakugezaako kubanga bannayuganda bangi bajja nga tebalina mpapula. Nali njagala nnyo bannayuganda bafune obwangu mu kukola nga tebalina mpapula. So I had to open up companies. Nenzigulawo Laura Care Company. Eyokulabirira abakadde. So that is my mother's name, you know. So that was in recognition of my mother. My mother yali mukadde nga njagala all services around her erinzimuwe wano, which I did. Kati ne making sure until I can employ Ugandans. Naye as you know, Ugandans are Ugandans abroad. Bakola buli kyosuubira ne kyotasuubira. Obuvuyo biki eno. Yeah. Bobe nyini bamala ne beeyogera nti ate ono atukozesa nga tetulina mpapula. Mamanze. Bobalowooza they are putting me in trouble, they are putting themselves in trouble. So right now nkozesa bannayuganda batono ate nnyo. Nsinga kozesa abantu balala bazungu ba Nigeria bachi but that company exists. Kati nze naita mu transition eyokumanya bogulawo company mu UK eya Care, how to register it, how to get customers, how to go on government biddings okufuna abalwadde kubanga baba ba customers obagula ku government osooka obalabirire ye obagula ku government naliro that government yegamba nti kati bw'omala okuyita emisoso gyonna n'obeera nga gwe oyo nga gwe Laura Care oyina website gy'ogendako ne balanga nti tuyira omulwadde abeera Seguku ayagala omunaaza omutwala mu bathroom n'ennamba tutasobola gyekozesa tassa aliira mu kapiira wakukyusa wakutwala ku kyaki ku Sunday kati ffeena abali mu katala akagula n'owandiika ng'oddamu by'osobola okukola n'owini nga tuba tubiidinga so bidding eyo ogiwininga oyo mulwadde oba omuguzeeyo ne bamukuwa gavumenti etandika okusasula omulabirire kati ebyo byonna nga abantu tebabimanyi. Then with time I went on nenkola Birmingham Uganda Investment Convention. So Birmingham Uganda Investment Convention, it's entirely to lift up people in these two worlds. Twagala abantu final consumer amitinge manufacturer. Twagala omuntu atambuleko. Nze intention yange yali enkulu at the back of my mind. I wanted to share my knowledge of where I've come from, where I am, and where I'm going. Sharing n'abantu abalala. People have the money, people have the brain, but they don't know how to do it. Yes. Nga naye njagala mu convention muno mmanyi mulimu abajja okufuna omukisa batambuliremu. Bagende bakyusa obulamu bwabwe n'obwa famire zaabwe. Bless you for that. As long as ofunye visa n'ojja mu convention n'obeera present, ebirala sibirimu. Kwata kukozesa omukisa nga bw'olabye. Omukisa gwo era tobinyingiza. So kati obanga lugogo mujje ndi jangu Munnayuganda kamakinga bw'ofuna olugogo luno. Yigira mu Birmingham Uganda Investment Convention jangu convention yalina tukusomese soma how to make money. So tubeera capitalizing kubanga wano ndi farmer nina lisi mixed farms era nga beemirimu nfuba okuteeka ettaffaali ku bantu Ssaabasajja Kabaka nkozesa ba youth mbayigiriza okukola amanda bayigiriza okukola maniwa bayigiriza okulunda bayigiriza okukozesa biogas nga gwofumbisa saagala kusasula bill kubanga obulamu bwange bwonna mbukulidde Bulaaya nsasula bill njagala omuntu alabe waayinza okwetandikirako mu mbeera entono so kati olw'okubanga nze ndi mulimi nga ndi mu real estate nzimba amayumba wano nengatunda nayagala omuntu ajje musomese nga kijja kunze kubanga programs ze nakolanga ku TV ng'abantu balaga bazaagala nnyo and I was like amasimu nfuna mangi every day. I really can't afford to do that. The teaching is so extraneous. Mbankowa. Let me put these people together and bring other brains. Katindeta Brian Kayongo, real estate Kickstarter or America, Boston. Abaye wange wamulaba. Birmingham ajana ayogera. Nina mogos bawano in real estate. Umaru Katongolo wa UK Mall. Abayo. Haji Mulema abayo. Mbera n'abagagga ba MPs mbaleta.
ndeeta abapoliisi batunnyonnyole political system omwaka ogwedde watuleta Muhammad Nsereko naleeta Kuluko Weesigire naleeta Medadi Lubega Segona ndeeta abantu bangi mbidde muleeta mbidde is a panelist okwafeesa buli mwaka ajja ndeeta abantu mu buli avenue ndeeta Uganda Revenue Authority nesomesa abantu ku misolo ndeeta tugata mukama mulungi nti government yetuweereza abambasadazi baffe ambasada ne Misha akolagana bulungi nnyo n'omuntu yenna ali ebweru ne bw'aba tabaddeewo abadde nga tuweereza deputy ambassador Mugera aweereza Miriam Otenga batuweereza abantu ne babaawo ne boogera mu conventions zaffe ezo w'obanga tosobola kujja Uganda kufuna passport tubaawo n'abakola passport za Uganda ng'oli Bulaaya mu conventions zaffe ezo w'obanga toyina ID mugiyita nini jangu baregisteringa ne tukola nini ebyo ebintu byonna ebitawanya oyagala kurenewinga passport yakugwerako eyo jangu oyina abaana boyagala bawandiisa kufuna bino byobogerako bya Uganda jangu abakulu tuba nabo oyogano yali eri ambassador president waffe w'ekitiibwa wawano mu ambassador mwayita services zonna azimpa ku mukolo ogwo ku bwereere ku Birmingham Uganda Investment Convention ne zijja ate era ne Ssaabasajja Kabaka ate obwakabaka bwe obufuga Bungereza nabwo bubaawo ne busomesa ku buli kimu ekikwatagana ku ebyo so tusomesa abantu bosobola okugulawo companies ezo mu Bulaaya ne mu Uganda kubanga nze abagagga mbaleese naleeta Dr. Hamlin omutegedde Dr. Hamlin najja n'abuulira abantu okweggulirawo accounts naye abalina abalwadde Uganda mubamuwa tukolagana n'abantu bangi hospitals era wowe oli eyo ng'olina ekintu kyonna ky'okola mu Uganda oli musawo olina eddwaliro olina kliniki olina farming equipment olina buli kimu gwe kyomanyi olina essomero kubanga abantu abali eri bandisanyuse nga bakulabye nojja n'obannyonnyola ate kinewunyisa nti abantu abali e Bulaaya baagala nnyo obulamu buli obuli e Bulaaya nga gwe bwakola mu Lisa nga babukola eno Mlora nga buso okubeera eno e Uganda buli alina maama we bambi mukadde ate yali tasobola mulabira so omuntu oba olina eddwaliro nga sobola okukola eyo that care bw'obeera mu Birmingham Uganda Investment Convention jangu bano abantu bennyini obalabe baheadmaster b'amasomero tuba nabo St. Julian ekiika babaawo jangu okwase headmaster yennyini omukwasa omwana wo ne betuweerera eno oluusi abaana si babonayo baweerera fees tezituuka so tuba n'abantu abo bennyini babaawo n'ofuna everything from the horse's mouth ate okizibu obusinga nti olaba abantu last year bwe naliyo nanga lwa abantu abalina ebibuuzo kabyolaba byangu kubanga nze Uganda naye nga it means a lot to them kati ye nga tamanyi ansa nga tajirina kati wajja nawulira nga Muhammad Nsereko ajindamu nawulira nga ambassador yennyini akyogera nnyo so abaafunira ddala ne meeya buli meeya kubanga ffe bameeya tubakyusa every year naye meeya wa Birmingham abaawo buli mwaka n'omupya gwe tulina last year twalina omukisa twalina meeya ne mayoress bonna baaliwo tebasobola butajja guno omukolo gwa mukungu guno omukolo gwa bannayuganda so Birmingham guno guna kwa mulundi gwa kumeka this is our 4th year in existence but it's our 3rd year in practice omwaka gwa fogusooka 2019 tetwakola twali mu covid yatuggalawo naye okuva covid lwe yaggwa tetusanga mukono tuyibeerawo n'ekintu ekirala ekikolebwa mu May it's the expo expo tuleeta abalimi ba buli kintu abatunzi ba buli kintu yeebeeranga marketidde buli giba midaala katale ovacado buli kimu bw'obanga owulira nti gwe ebyo by'oyagala tulinde mu May bw'obanga oyagala kujja kuyiga byankola jangu tusomesa n'abantu ku incentives eziriwo ku balimi kubanga nze olw'okubanga nina farming wano gyendimu there are so many routes I've used Uganda Revenue Authority ekuwa incentives ku bintu ebimu bye tukozesa mu agriculture so nabyo jangu obiyige kikyo ekiddemu ekinyonyole bulungi tukitegeere abantu abasinga kye batamanyi ng'oli mulimi wano machinery oba ebintu bye tukozesa mu bulimi for innovation ebintu ebisinga tebiriiko musolo tebiriiko musolo kati olaba nze enkoko zange ziri mu butimba kati obutimba bwonna bujja China naye saabusasulira wadde olwaga ate nga bwayita mu Uganda Revenue Authority kyekitwewuunyisa kati exactly buli muntu yenna w'oli
oyina mu district yammwe oyina district veterinary officer yavunaanyizibwa ku bisolo by'omu district mwoli. Gwe bw'omanya nti ntisse ebintu biri China munoonye ku kyalo kyo genda wa district veterinary officer yogera naye nti nina ennimiro yange oba nnundira wako oba kino agenda kujja akulambule akuwa ebbaluwa gye bayita exemption of taxes kubanga ye aba alabidde gavumenti nti ddala gy'oli oli mulimi. Ebbaluwa eyo bw'agikuwa Uganda Revenue Authority yayanguye emirimu kati bw'otuukawo obikkula bukuzi kitabo bakikulaga noweewandiikiramu tewali nabiwa omusajja n'atampandiika wandiikamu amannya go date gy'obireese sayininga photocopying ebbaluwa eyo giteekemu tambula genda otyo sigala ng'okubayo simu bajja kujja bajjemu ebbaluwa eyo nga bakutuuseeko bakuprocessingire certificate of exemption certificate ogikime container yo bw'etuuka funa ow'omusolo agenda okubalira omusolo gwo clearing agent wo genda naye kowa container wa revenue ajja kujja agiggulewo akakase nti bye wayogedde bye biri muno amala akuteere container ye agambe nti nsayininze you are tax exempted leeta loole tikka maali gendaka. Abaana abo babimanyi ne basirika busirisi ate baba n'abasanga wa ffe be baabikolera ffe tulina obbagamba bo bali bakola mulimu gwabwe baba balinze mu office mu kime exemption erina information tugifuna bwe batu mu inze gwe jangu mu convention ffe buli information kati tebereza guno omutwe gwange bwomu naye tebereza ng'olina Umaru Katongole wa UK Mall agenda kugamba bimeka ng'olina Medi Mulema agenda kugamba bimeka ng'olina Mbidde agenda kugamba bimeka. Ba lawyers tuba nabo omuntu nina emisango e Uganda jannemerera gwe mpa ssente zange azirya tuba ne ba lawyer ab'enjawulo nga batandikwa ku Mbidde medadirube gabaawo tuba n'abantu mujje. Mujje this year we tuli 22nd and 23rd of August Burlington Marriott Hotel ewabulijjo we tuva mu kibuga wakati service nazo nanzifunira ku bwerere nedda kati service ezo bw'oba obeera mu UK tozisasulira okujjako osasula ddina paundi 6 olunaku olusembayo tuzina mu kidongo kya Frigo naye ne DJ Shade tavaawo kati bw'oba ng'oli Uganda okusobola okukuyambako okuprocessinga ebintu byo sinti tukola paperwork naye okuweereza invitation yo okubanga tukola back and forth agamasimu follow up biki bw'oba ng'oli muntu omu osasulayo paundi 3 bw'oba ng'oli exhibitor osobola okubanga toli company naye ng'olina by'oyagala otulaga osasula nusu 5 lwaki 5 gwe omuntu omu oyingire tukuwe n'emmeeza w'oteeka ebintu byo okitegedde bw'oba ng'oli company ziba 2,000 eza pound oyingira n'abantu 2 ofuna space ey'okwogera tukuwa akazindaalo wali abantu n'obannyonnyola kati then tukuwa n'emmeeza eyiye ennamba n'okuyingira kuli ne ku ddina olya tosasudde ennaku ezo ze tuliyo kintu ne kitambula kati nze ave Uganda baneetaaga ezo owe UK abayitaga only 60 pounds zokka okujja okuyingira for dinner naye nga buli anajja mu mukolo guno ogenda ku Eventbrite n'obooking ekifo kyo. Eventbrite ebeera app era ogendako n'otunoonya Birmingham Uganda Investment Convention and you reserve your ticket. Lovely. Ogera kutekelenga bukimala life watch. Tumanya abantu bameka abajja. Already abantu from August last year abantu babooking. Gwe kabali. Wano waliwo omuntu ayinza okubanga agana kujoininga kati. Yebuza process because akoze buli jjo kadda ayagala okulinnya n'ebiganye. Paperwork mu mukolera. Fete tukola paperwork. Naye mmwe abaali bazzeeko. Mwina be mutugamba gundi yankolera paperwork. Fabo be tu recommend. Era tulina abantu babiri bokka. People have not been disappointed. Bakunnyonnyola and sometimes bwe balaba paperwork awo nga tasaanidde bakugamba nti don't put there. Oleme kulaajana. Tolaajana. Toteekayo ebintu tebinnakula bibulamu kino. Kubanga jjukira UK tebaforginga bintu. Oba okikoze bagenda kubaninga emyaka 10. Kati wootandikira ku ffe otandika na kusasula paundi 3. Either mu Post Bank Uganda, ku mobile money, oba mu UK bank account ya Birmingham Uganda Investment Convention. Neya Post Bank ku Nkrumah Road era bweri. Ngena kuwa mbatirayo ka flyer bakalabe. So bw'omala okusasula sente zo ffe tuweereze evidence nti osasudde. Tujja kuweereza invitation ne checklist. Okuba ebintu bye tusuubira nti bw'onoobigatta ku application yo bijja kuyamba. Then ne tukuweereza ne
ne list y'ebintu nga bw'oba obikola. Bw'omala okusasula invitation, bookinga hotel. Bw'obookinga amangu hotel togisasula. You just reserve it. You choose to pay at the hotel. Naye w'olwawo akaseera nga kaweddeyo baba baagala ssente zaabwe upfront. Of course. Yeah. So the earlier the better. Abantu batandika dda okufuna zi visa abantu batambula. Tulinze just kadde. Bw'omala okufuna visa, twala obudde. Togamba kati nabasasula funye visa yange saagala kumanya. Bajja kukwatira ku airport ng'oyingira baku deporting. Bw'ofuna visa tukubire oba weereza message. Nafunye visa bannanga abantu mukola ensobi ne mutuukire Heathrow ffe tuyina Birmingham International Airport ye yaffe. Togenda kulinnya airport walala tuukira Birmingham ate tugambe kubanga ekyo kituyamba ne tuteekako essimu ya company kubanga tugireka ku WhatsApp abantu okwanguyira okuba from all over the world. Naye bw'oba ojja tumanya nti ojja essimu ne tugiteekako ne tuba nga tulinze singa okobeera ku stack mu immigration twogera nabo okitegeera. Then n'ekirala tuba batchinga up bakima tukuyambako tetuteekeddwa naye tusobola okuyambako omuli obutukolera bwe mutuwa okitegeera naddala nga tozze lunaku lusembayo. Bw'ojja muzina ezisooka like a week osobola n'okufuna omukisa ne president n'abaawo. Sitera kukima naye nkima mbaawo kastojja like a week into 4 days naye wezituuka 2 days mba mu bintu birala mba sikyajja. Kubanga jjukira buli invitation gye tugaba embassy zinkubira oba zoogera nange ku email ono yasasudde akkirizibwa okugyewo eno invitation yiyo era bananga bakipula invitation zaffe temukikola myaka 10 nga bakubaaninze myaka 10 nga tojja Bungereza lwa paundi ebi 3 but bompa invitation bakushuwa nti invitation gundi njifuna visa ku kintu kya Bungereza tewabaayo akulimba ne bw'oba Ruth ng'ekintu okyekoledde wekka ng'olina million 5 ku akawunti. It's not a sure deal with UK. But jjukira bw'oba onoonya 100% bwe tukuba invitation ya already oyina 50. 50 esigadde eba yiyo gye tukuweerako list nti tulowooza kola kino ne kino ne kino ne kino bijja kuyamba. Ekintu ekyokubiri Omungereza takola interview which is a very good thing. So many people can't express themselves. It helps to a degree. Okiraba so kikuyambako tegeka pepa wako bulungi muweeyo bananga abantu ngoyagala okutambula muyiga okwetegeka. Omuntu n'omugamba wangamba walinnya ku nnyonyi tiketi eriwa nga tagirina watambula ddi nga tajjukira. Omuzungu ayagala evidence. Buli kantu konna ne bwoba olina ka business katono buli kyogula kigule mu linnya lye eriri mu passport oba bwonna buli siti buyamba butereke. Butereke ate abantu bayiga ekigambo bank statement. Abantu baba balowooza nti bank statement erina kuba ya banka. It's simply a financial statement. Ne bw'oba ssente ozikozesereza ku mobile money, go and get that mobile printout tujaagala. It can work as your bank statement. Eba phone statement. But it's a financial statement. We are looking for a financial statement. Luli yabanga banka kubanga banka zo kazi zaaliwo. Nekati it's simply a financial statement. So mobile money. Omuntu akugamba ze abapangisa kwe bansasulira. Bring that. We need it. Ekyo kikola. Tolimba. Omuzungu bw'akuma visa olwaleero agenda kubuulira ensonga zonna. Which means bwe tuzitunulamu ne tuzirongoosa ogujja kuwa. Abamba gweramu awamaanyi. Togwamu maanyi bw'oba ekintu okyagala kiremereko ate kyetegekere. Ruth bw'oli ogenda okufumbirwa weetegekera bbanga kigogenda okukola embaga. I'm shy. Abantu bategeka embaga n'okwanjula for 2 years. Lwaki oba oyagala ogenda ebweru tomala emyaka gino ebiri nga weetegekera ekyo. Kasente kafune katuuze ku akawunti kabeereko. But how do you manage? How do you balance all these things that I do? Ndaba essowaani ejjudde nnyo. Kati nga nina n'ebintu ebirala ebiri personal family abaana biki nina abaana abampita senga abampita maama then nina okubeera nga wendi. Ruth, one thing I might say, well, I'm extremely hardworking. Extremely hardworking. And I'm a perfect communicator. Okiwulira. Kati nina ebintu byempakanya mu bulamu bwange nti omuntu okola ennyo aba yalaba ennaku si kituufu. Omuntu okola ennyo aba ali bubi si kituufu.
byonna tebintuukangako ebyo sirabanga ku nnaku walina ennyumba z'abapangisa nga tukyazannya at 17 I was driving my own car mu mannya gange sirabanga nnaku sibeerangako mu mbeera embi saagala kulimba story abaziina ntuufu naye it has never crossed me kubanga okuba obulungi bwe butalya meals 3 wano sigendangako ku ssomero nga school fees zonna sinsasule I've never had 3 people visit me on a vidi babanga nga 7 oba 6 nga bava mu family emu so waliwo ebintu bye simanyi nga mbiwulira mu mboozi tebanteresangako wa anti tebanteresangako wa step mother naye okola Ruth bakuzaala oli mukozi nze nali sinava Uganda wano omanye emmotoka yange ng'ebejjudde business tepu z'abayimbi nga zonna nzina ebivulumba nibategese omuzannyo nga nagiguze nga gundi yakoze omuzannyo nagutaddemu ssente kubanga muwe 2 ampe 4 nga ndi ku mulyango ninze ssente Ssaabasajja yagulako sho nga tuzanyira ye nga ya akadirisa kake nga nkalinze nti njagala kadinisa kange naye nga yataddemu ssente but I was not even 25 right yeah so okola kuli munze ng'omuntu our mother was extremely hard working ate era nga naye yali akulidde mu mbeera nnungi but okola okwo n'okwekubiriza I think abantu kyemusinga okuneewuunyako nnyo kuba nti am so much a multitasker yes nti wakati wa Ruth ndi very programmed mkeera ku makya nga diary yange ejjudde kati olwaleero luno nina appointments eza December already ziri mu line so diary yange ebejjudde ebintu bye nnina okukola ate nga mba nnina obikola wemba si because I have to communicate bino biyigidde buzungu oba that is nali nze kubanga bwe nali ndi wano nakwata nnyo ensawo ya mukama wange Mariam Dagire naye nabanga omulimu nina gutandikira ku Bat Valley naye ebiseera ebisinga namusanganga waka nga siina kumusanga waka naye nga nze obuvunaanyizibwa tebuŋŋanya mulindawo nga ku Bat Valley simba nja kulwawo kati ate simanyi siriimu kino ekyo si kikola bw'oba ompadde omulimu nga gwakwata nsawo naye ongisiimuula n'engatto zo nzisiimuula kino kiri omanyi abaana abawala nga ku myaka gye walina n'engeri wali olabikamu ng'olikawala kati olabika bulungi ddala ng'ate ndi ku ssomero nga ndi ku nsoma ebituufu ebiriyo abaana balina engeri gye banyooma emirimu omwana ali out there ali mu mbeera yeetaaga naye ate tayagala kukola kinamuleetera ssente kujjako okwetega osaamu amagezi ki Ruth muno mu nsi muno Aunty Mariam agamba be true to your dreams nze nzikiriziganya naye tenze nkugamba be true to yourself gwenga Ruth kati Ruth bw'oba teweemanyi gye wava n'oteemanya wooli toyinza kumanya gy'olaga kakati Ruth nze nga Liizi essaawa eno tuli wano Sseguku nze nnyinza obutakkirira mu katale awo ogula bintu because ndi busy kati ndi mu program naawe naye waliwo abanyambako abasobola okinkolera naye akakatale ffe tukagulamu bayizawo okuva lwe najja sigendangako mu supermarket oli mu katale but not because I can't afford a supermarket but my lifestyle essaawa eno njagala kulya ffene bikajjo na miyembe lwaki njigula mu supermarket sifanga ku bikajjo na ffene kakati abantu nze kyembalabamu wano beeteeka mu lifestyle gye batannatuuka nga tebagirinamu Ruth nze sipangisangako mu bulamu bw'abazadde bange ne mu bwange I've never been a tenant naye ate waliwo bye sisobola kukola tosobola kuŋŋamba nti nzije Uganda mpangisa ennyumba esulwamu ya $2 eba yaki egenda kunsitula enaaze egenda kunkola ki kuyimbira weebaki naye ate nga nze nsobola okusula mu nnyumba n'eba ya $5 kubanga nzisobola naye nze ndaba abawala bano wavuga formatiki asula ntini oba kira ayina okugenda ewa Imani amukola emmeeka n'okujja amukola envi akola wa takola afisa mmeka okitegeera nze I can afford these things because I've been in that position for so long naye ate era sibiyitiriza bwe mba sirina gye ndaga tisibikola kati ekintu ekisookera ddala abantu tebayagala kukkiriza ki kye bali nze Ruth essaawa wano wendi nina ebintu bye nkyasobola okukola only that abantu bwe mbagamba mpaayo omulimu bwe gutya gansi so akusasula lizinvaako nze if you could give me a job at a reception at Serena
at Sheraton. Bakuwa sente mmeka mukwa. Kale ezo zebawa abalala. Nsobola okukola simanyi ziba mmeka. Ziba mmeka basasulanga mmeka like nga 5 3 2 data gwokozesa yekando za goyaga. Neda nkale siragana sente naye ndaga my humbleness to jobs. I know. Nti nkyasobola okukola. Naye abana bawano abatayina income. Nga tayina expenditure edabolinga zayina okozesa mwaka. Nina omuntu gwe nawulira wano nga yogera nti apangise nyumba ya miliyoni 2.5 ng'aga Katonda tasobola kubanga afissa miliyoni 2.5 mulimu gwakola mu myezi ena. You know? Kakati kitegeeza oba weerya. Weeriko gwe kennyini weerya. Ogenda kwetunda. Teweyagaliza. Ruth nze mbaddewo ebbanga lyonna nasula ku holiday apartments zange. Nave wange waka brother wange nampa apartments ze actually yanzije waffe nze naye saagala kuva waka nanteeka ku apartments ze mirundi emyaka 2 bwe nazimba ezange omanye yanjijawo mama wange yakera ku macha n'aleeta emmotoka nagamba ojja kutabuka ne muganda uva ku nyumba ze wazimbye ennyumba zo gende ewuwo ate nga mutuufu nangoba ku nyumba zooli njagala omugamba ono muganda wo nangoba brother wange asula the other side opposite Liz Coats. Asula the other side nze nenzimba Liz Coats. Nenze nasula n'abapangisa bange. Liz Coats nagizimba 2008. Liz Coats njivuddeko about 4 years ago. Gusona n'abapangisa. Naye nga era mbamba tunuulira nga nze ntula wali ku lubalaza lwange nga baba bagamba gye baleko nnyabo. Batugambye omugagga yazze ne bagamba ali ludda ne bagamba yeebaseemu. Naye nga omugagga ye. Nga omugagga yayogera. Gayegwe. Bwe bamala ne bategera nti yenze ne bagamba gwe ng'oli baby. Buyegwe mukama waffe. Nengera nabo basabanyize. Nevaawo nemmala nendyoka nsula mu one of my other apartment houses zentunda. Nevaawo I promised myself before I make 45 I will be in my retirement home. And I'm in my retirement home right now. Naye home. Woteri? Zitabana White House. Era white. You're white. Your appearance white. Yeah, the structure is White House. America. So big. Oh my God. Era omusajja gwogambya gye. Sesimanyi taakutye. Atajje eno. Mpasa. Kakati. Tetuwasa Abaganda. Abasajja batya abasakaza balina ssente. Okoze nnyo ssente kigenda kukubako abasajja. N'okubafuna sibafuna. Bakutya nti so expensive. Bakutya. Kati mbeera nkoze kiruusi. Bajonyola abantu. Kati Ruth, that is the example I want to give girls. Ruth, essaawa eno wano mu Uganda abaana bange babavugira mu Noah. Gye nabaddemu 3 days nga nakatuuka nabadde mu Noah nga neewulumula. Essaawa eno ndi mu Tigwani. Naye kati ggwa mmanyi. Can you think that I can be in a Noah or a Tigwani? Okitegeera? Avuga Range Rover Sport omwaka. Omwaka. Naye wana olaba omwana n'akikuza nti ekyo kikulu nnyo nti ekyo kikulu siraba mu bukulu bwakyo kubanga nkisobola comfortably. Nze kyemmanyi simanyi bana akyogera ku mukolo gwo. Please like okuva obuto nga mundaba. Emmotoka yo wagigula abaana balabala selfish. Naye mwenda nabayigiriza ne tutomeza. Takusaladde mafuta. Anti nga njagala nammwe muwulireko ku kyempulira. Bakama ffe naniko mugamba ojja tutira abaana. No. Naye nga olutuuka mugikwata buli omu ayagala yagenda. Ojja kutaba no Lizi. Gwe oyagala okwetta wette ojja kutaba no. But I think that is why Mukama akublesses in his saying. I think. And kyendowooza Ruth ekintu ekirala. I'm not the most clever person. Yes, ndi mukazi mugezi. Naye sirowooza nti nze nsinga obugezi mu nsi ate sirowooza nti nze nsinga okuba hard working. Naye ebintu bye nnyinza okugamba abantu naddala abazadde muyigiriza abaana Katonda. Omuntu amanyi Katonda aba wanjawulo. Aba n'entiisa eyo. Oba n'entiisa ku bantu. Yes. Oba n'obwetoowaze munda. Yes. I'm a very, very bubbly person. Omanyi I'm the life of the party. Naye nze oba mukama wange oba mukama wange. Olwaleero Uncle John taata wange, Aunt Mariam muganda wange, Ankabe mukama wange, naye abantu ne bwe bankubira essaawa eno nti kyangu okole kino. Nja kikola nga luli
bwe baali bakama bange, they will always be my bosses. True. They protected us. Yes. They raised us. Same. They guarded us. Same. From everything. Same with me. Abantu tewali lwe bagenda kuba nti ate ndi mukama waabwe. Kuki. Yeah, you know? Kuki. Yeah. Banfunira obulango bwonna bwe natandikirako, banfula approved voice for Dungeon Studio, obulango bwa MTN bwonna bwe natandikirako. It is those people. They paved the way for where I am today. Ochitegera, they are a fundamental piece of my life. I know. Naye kati abantu abo ne bwe boogera bwogezi nsigala Ankabe yagambye, Ati Mariam yagambye, Uncle John yampise mu bende. Ochitegera, bannange muyiga okuwa abantu empisa naye nga kiva ku ddiini. Ekintu ekirala abasiraamu tukiyita zaka. Diza Katonda ku byakuwadde mwe kye muyite ekimu eky'ekkumi feba 1%. Okay. Bannange tofuna ssente n'ozirya Katonda ng'omubbye. Tobba Katonda. Katonda muwe ate siga mu boosingako. Olubeerera. Charity. Ne bw'oba ofunye emitwalo 5 toolako omutwalo awo wooli. Ogambe gundi nywa ku soda, gundi nywa ku kino. Omanyi waliwo omuntu omu munnaddiini n'angamba nti abantu abakkiririza mu Katonda tetulina maanyi nga balogo. Nangamba abalogo bayina obudde bw'ebyo bye bakkiririzaamu. Bakeera ku makya n'akuuta amannyo n'omuti n'ayogererezako ebigambo 100. Ne bamugamba genda mu Stensen n'agenda. Ne bamugamba kuma ekyoto okikubemu omuliro tekizikira. Baba n'ebyoto nga tebizikira. But when do we hover all around our God all the time? We don't. We so hover around him. Mukwate nga bwe tukwata ka mouse ka computer. Yes. Omubeere bwo. Weewete. Ate agala omukwano. Ate bwaguza. Kati nze Ruth nayiga ebintu okugaba kuleeta omukisa ogutaliiko buyinike. Oyogedde ku zaka kya kisiraamu. Yeah. Era oyogeddeko n'ogaa tuli mukyala musiraamu. Yeah. Tuya Elizabeth. Yeah. Elizabeth n'obusiraamu bikwataganirawa. Right. Okay. I was raised a Catholic. I was born Muslim to the late Nassan Subuga. Okay. Kati nenzaalibwa omukyala late Laura Nalukwago. Omulungi waffe omugowa akusinga obweru. Kati tata saafuna mukisa. Tata wange yafandi 3 years. He didn't teach me the religion. He didn't show me the Islam way. My mother was a staunch Catholic. I was raised by my mother, who was a Catholic, with Christian other brothers. Because you know I'm part of the Rwanda family. Yes. Kati nenkula nga tukulidde mu Catholic life. Yes. Sapule fe tuzimanyi. Novena. Misa y'okumakya, misa y'ekiro, saawa z'okwegayirira, buli kintu kyonna twakulira mu Bukatuliki. Naye kiri kyenkuzizaayo emabega nti because batukuliza mu ddiini omutima guba already mwetoowaze. Right. Kati when my mother passed, I stood with myself. Nendabanga kubanga nze mu bintu byonna byesirabangako omuntu byakola nga tali serious. Was my mother dying and leaving me? I'm the youngest. You know, I'm the only girl. How do you die and you leave your little child? I knew my mother had to be there because nze nga omanyi Ruth. Ebintu byange byonna muntu ayali ansobola mama wange yeka. Bangamba ekyo tokikola. Kireke. Omubeja ekyo kireke nga amuwuliriza. Kati bwe yafa nalaba nga it was so unserious, but I had to look into my own self. Nga sisobola kusabira mama wange mu ddiini yonna. Siri mubatize nti muwe sale zisembayo. Eddiini y'obusiraamu sigimanyi. Bwe yamala okufa, I went on the YouTube ne neeyigiriza esswala zonna. For real? Ruth esswala naziyigira ku YouTube. Wow. Subuhi, Dhuhur, Asiri, Magharibi ne Isha. Nenjiga okusaala. Omanyi nsaala esswala ezi? Nze nakuti. Tondesa swala, tombulira business nga nina esswala. Twava mu convention basaba. Nga nkooye n'okulaba siraba. Banange naye bakawa. Nga nina ez'okuliwa. Bwe nzisumagiriramu naye nga nina okusaala. Era banaye omwami ajja ajjukire nti ndi musiraamu era abe musiraamu. Saagala kumukaluubiriza. Sikyusa ddiini. Tokyusa. Ndi musiraamu. Wakyusa n'okoowa. Nakoowa. Ndi musiraamu era ajja kufa ndi musiraamu. Okay. Kati the fact that mama wange yankuliza mu Catholic schools, I went to Namugongo Girls, then other schools, I did not see the effect of changing the name. Ensi yonna mmanyi nga Liizi. Okitegeera. Erinnya nze nalaba nga terina kye linzijjako. Naye nga ndi mukazi musiraamu. Era last year nabadde ku Umrah, this year ngenda ku Umrah, and next year I'm coming a Hajjat. I can't wait. Hai bambi mukama akikuteeremu next year
ngenda kuba hajat. Naye mukuva wano mu butongo okula nga tuwumbawumba kiki wali oyagala okubeera? I wanted to be a lawyer. Byaggweerawo. I wanted to be a lawyer, but when I qualified, when I went for my first degree, buli muntu obeera ne talent yo mu kusoma academically. Buli ajja wano mpulira nga agamba ali academically strong. Yes. I was academically strong. You know that because you were there. Kati nyanguyirwa nnyo ebintu by'okubala n'okugatta. Zaana ebyemboozi. Awo olwatuuka ono n'agenda n'akola bw'ati. That's why I didn't do history ebyo bisaabikola. Kati bwe ngenda okulaba subjects in law ng'emboozi yakunyumya lugero kati ng'ate ebyo binkaluubiriza ebintu byonna ebirimu okunyumya nga si kugatta na kubala binkaluubiriza. So my first degree was I studied Bachelor of Commerce and I specialized in accounting. So ndi mubazi wa bitabo omutendeke. Mubazi wa sente. Yeah, that was my first degree. My second degree nenkola Bachelor of Science in social work. I specialized in mental health with a special interest in forensic science and pedophiles, ex-murderers and pedophiles. Then esawa eno ndi mukusoma. Nsoma masters in science public health. Tokowa Sigenda kulekerawo Ssaabasajja ayagala abantu nga babanguse. Tomanya nnyinza okubeererawo nga nina ekifo ekinene kye ngenda okubeera. Omwami wali agadde afaana atya nga tusiibula abalabi? Bannange ensonga y'omwami oyo omwami ensonga esinga obukulu nga musiraamu nga si mugoowa nga ggwe. Atemye empale? Nedda. Nga musiraamu busiraamu oyo aba mutabliiki. Omwami nandiyagadde musiraamu ng'omwami alina eddiini ng'eddiini yagimanyi kyekisinga obukulu. Ate omwami ajje ng'akimanyi nti wadde nina ewange siwasa Katikkiro tatukkiriza. Afunye obuzibu. Ate eddiini ekkiriza bana? Simanyi bulungi naye oba ate awo ndi mu katuli kimu. Mubeere bulungi. Until next time. Bye. Bye-bye. Thank you.